Kuganda ya sabiti eyise eggwanga Uganda lyabuutikira akatambi akalimu abayizi ab'essomero lya Lubiri High School nga bali mu bbaasi eya Midrand High School wabula ng'ebikola ebikolebwamu tebisanyusa. Kino kyawaliza abantu abali ku nguudo okukwata akafaananyi kano ne bakasaasanya okutambuliza ku mitimbagano. Okusinza ku poliisi sabbiiti eno yavaayo neetegeeza nti etandise okunoonyereza ku bikolwa ebyali bikolebwa mu katambi kano. Twagala okumanya musomesa ki eyali alina okubeera mu bbaasi eno oba musomesa ki waliwo omusomesa eyali alina okuwerekera abaana bano ab'obuwala n'ab'obulenzi oba baateeka mu nkola ebiragiro ebikwata ku byokwerinda kw'abaana b'essomero nga Ministry ya Education bwe yalagira. Wabula olunaku olwaleero Ministry evunaanyizibwa ku mpisa n'obuntulamu mu nnyaffe Uganda naye evuddeyo wabula nga bo olukango olwo balusa gavumenti ya Buganda nti esaanidde okubeerako kyekola. There is because it affects the entire society which government governs. But otherwise the foundation body must pronounce its position. If it doesn't, then you cannot go and say, for us as government of President Museveni, we want ABC to be done. It should be the government now of Kabaka Mutebi to put measures in place first. So I think you should exploit that as media people. What has Buganda government done to put measures in place to rectify that? I want Zira ku mukungu avunaanyizibwa ku by'empisa mu Ministry n'agamba nti gavumenti ya Buganda eteekeddwa okubaako kyekola olw'ensonga nti essomero lino bo be baalitandikawo, so gavumenti egenda okujja nga gavumenti yo evuddeko kyebadde ekola. Bano era bategeeza nti obwakabaka bwa Buganda ssaako n'abakulembeze abalala ab'ennono balina obuvunaanyizibwa okulaga ennambika ssaako n'ebintu byonna obuwangwa bwe bitambuliramu. Ku ssomero lino twagala Buganda government eveeyo kubanga eryo si ly'essomero lyokka ndowooza lye batandise n'amalala amasomero gali bwe gatyo. Bavumirire ekikolwa eky'abaana bano baakola oba gabadde mazina tegaali mazina malungi naye bwe basirika abantu bajja kulowooza nti bwe bibeera bwe bityo. So kyandibadde kirungi Buganda government eveeyo ne ba leaders nga Katikkiro n'abalala bavumirire ekintu ekyo bagambe nti abaana baali bazina mazina n'amazina ago tegaali matuufu. Okusinza ku minisita agamba nti nga bo basazeewo okubeera nga bakyalirako essomero lino erya Lubiri High School okumanya biki ebivaayo wabula ne gye buli kati bakyagenda mu maaso n'okukisimbako erinnyo nti ebikolwa ebyalabikira mu katambi abayizi baali bazina mazina newankubadde nga gandiba nga gayitawo. What is this special dance that you dance when you are sitting down? She explained. I am giving you exactly what she said. She said, you know, these students got very excited that there is a dance called what? To me, I don't know Luganda. That twek over, what? Tweke. That was the dance the girls were dancing. Then I said, why is it that is only the girls dancing on the laps of the boys? That you are supposed to twist your waist, twist. But can you twist it on the laps of the boy? What does that actually, I asked her, you're a mother. Suppose if you were to get your daughter sitting on the laps of a boy who is not a brother, what do you say? She kept quiet. Minisita ategeeza nti wateekeddwa okubeerawo ebibonerezo ebiweebwa abayizi ssaako n'okukangavvula abasomesa abaali mu bbaasi eyali etambuza abayizi. I advised them and say, call a session, meet these children and the parents, and of course in an institution, there are rules, regulations, conduct of behavior in the school, which the school always stipulates. At least let them meet the parents of these children. Let them not bear the blame alone. Let them bring the family members in, the parents of these children, and then they caution these children. They do something. They do something which other children can learn from it, that if you do it tomorrow, it will not be good. I think they need a bigger punishment. So my plea or my what I would suggest to the kingdom is they should punish those teachers, they should punish the students,
as much as students may belong to good families or high profile families, that's not important. So that Kido naku lwaleero nga teriyo yavuddeyo na kuwa kyankomeredde ku biki ebisaanidde okubeera nga bikuweebwa ng'ebibonerezo eri abayizi wabula ng'ab'essomero bajjuliza nti boodi w'enaaba etudde ejja ssalawo ki kye basaanidde okubeera nga kiweebwa abayizi. Board also come and meet these parents, because the responsibility of the children, as I stated in my statement, is not only for the teachers. It is for you also, the parents. Because we asked her, do you have such kind of dances here in school, where the boy sits and then he goes there twisting the waist on the laps of that? No. Kibanga ddala kituufu nti abayizi baali beegadangira mu katambi kano nga bwe kirabikira era bannansi abamu nga bwe balina endowooza ku kyo. Ekyebuuzibwa kiki ekikolebwa eyo bannansi gye batatuuka ssaako n'abantu bonna. Si kye kyokka wabula ne kamera zekitasobola kubeera nga zirondoola abayizi bano. Obuvunaanyizibwa bwani? Ekyo kibuuzo kinene nnyo. Ssomero, bayizi oba bazadde? Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oregulo wano ku ssengejero lya Mawere ga gavumenti erya Uganda Media Center mu Kampala.